ko Sibintole wa Uganda Music Promoters Sacco. Tujja kusooka okwebaza President Museveni, Yoweri Kaguta Museveni, okuba nti yawulira omulanga gw'abapromota nga tutambudde buli woofiisi nga batufuddeeko mpaka lwe yatuwa amakulu n'atuwuliriza n'asobola okutuwa ssente mu zisako zaffe nga bwe twali tulowooza tufaako nga tebatufaako kubanga abayimbi sayidi eri balina Eddie Kenzo abasakidde nga ffenne waffe ne basumbusa Balamu Balubaale tumanya nti byaffe biteredde kubanga promota bwe bamutuusa gyali era singa teyali promota oba oli awo tebaalimutegeredde pulezidenti okumusumbusa okumulaba nga yamuwa ekifo ekyo kyalimu naye ate tulinga abaafuna ekizibu mu sedi yaffe y'abapromota bwe baawa Balamu twali tulowooza tugenda kufuna essanyu n'akamwenyumwenyu ku matama gaffe naye ate twafuna bufunyizibu. Talina mulimu gwonna gw'ayambye eri bapromota Balamu Balubaale olunaku lwe baamuwa obwa minisita. Tunoonyeza Pulezidenti Museveni bonna abayimbi baafuna ssente zaabwe za ssako, ababoodaboda bafuna ssente zaabwe za ssako n'abantu abalala bonna. Ne tunoonya Pulezidenti tumugamba abapromota tukola omulimu gw'amaanyi mu ggwanga. Promota omu okuteeka event emu awa abantu bangi nnyo emirimu ne gavumenti okufuna omusolo kubanga mukimanyi bulungi nnyo promota bateekawo event abasoda bakola aba airtime betubeera n'ekivulu mukiraba social media ebeera busy nga data atambula bapromota kuteekayo event tusasula abayimbi tusasula media tusasula abakozi ababodaboda bavuga abantu okubaleeta ebyokulima abantu bakugula engoye okujja mu events zaffe nga tusaanidde okuweebwa ssente kubanga tubadde kuyambibwa ssente ziteekebwe mu ssako zaffe tusobole okwewola ku ka interest akatono kubanga tuse tutambulira mu bamanerenda milioni 1,350 6.5 Pulezidenti n'awuliriza omulango abayimbi abamu ne babeera nga bategereka batuyita ba exploiter bwe ba news bapromota bannaffe mubalabye abamu bakava mu makomera naye musobola okumbulayo omuyimbi yakava mu komera olwapromota okuteekera ekivu naye ate bapromota tubeera mu bizibu olw'okuba nti tuorganizinga ebivulu ebitusala si bakuba nti ebivulu abantu babiyingiramu naye olw'okuba nti express ebeera waggulu ate nga ssente bapromota ze bakozesa bapromota mu Uganda 99% baadde bakozesa ssente z'abamanerenda era 1% oyo ategeka ekivulu nga teyowooza abadde omu Pulezidenti yawa obwa minisita Balamu Balubaale naye 99% mu Uganda bapromota bateekateeka ebivulu tukolera mu ssente z'abamanerenda kamyu ku nte milioni 1,350 ate tukola endagaano be basooka ku miryango kubanga abapromota abasinga byetusinga byatugwako kakati manerenda ajja akozesa endagaano nze ngenda okusooka ku mulyango nzigyeyo ssente zange male enveeko eyo embeera gye batutambuliramu era kyokolaba abayimbi abamu ekivulu bekisala tebafuna balance ate nga abantu babeeramu abayimbi ne bagenda nga bagaa nti promota atubbye kuba abantu mwe bali munda naye atafunye balance kitegeeza ki nti manerenda abadde ku mulyango ajjayo ssente ze ate ziba tezinaba kuggwayo n'atambula n'agenda endagaano ne mukiteeka ku kivulu ekiddako kati yembeera Pulezidenti Museveni n'awuliriza abadde agituwonyezza nenoonya Pulezidenti emirundi 3 ogwasooka nagende lwakitula Pulezidenti n'omusinkana era nebaza Bebe Cool bapromota mwenna njagala mwebaze Bebe Cool eyanteeka ku kameeme nentuuka wali nimumujjukiza Pulezidenti ssente zaffe za sako gyeyaŋŋambira nti baŋŋamba muli ba exploiter ne munnyonnyola era Pulezidenti neyeetonda nagaa nti nkimanyi temuli ba exploiter bayandaba nga kinyiisizza ne nekiddamu mu Ogwokubiri kyava agamba naye gwe tusaagako kyava agamba mujje Nakasero mwogere ensonga zammwe era n'atuwa olw'essande ne tujja e Nakasero era nenkuŋŋanya bapromota abo netuze tutambula nabo abakkiririza mu balala okufuna era mulimu bapromota bemumanyi ng'amane abanene baali bakubira abantu temugendayo abo abalabibye era abo bapromota mujje mubatunuulire mu kamera sabala kwogera mannya gaabwe temubalabangako mu kamera nga bagamba gavumenti kulesene musa naye essaawa zino bali wansi wa mmeeza batandise okutematema era tebakomye ku olwo
tebakomye ku ekyo Balamu ne ttiimu yaabo bapromota abakakundi be baatwawuzaamu kyova olaba tuli sako ziri bbiri sako gyenkulembera ne sako Balamu ne banne tebakulembera entabo yava ku Balamu ne ttiimu ye yabateekamu propaganda bazze batambula mu propaganda Wabitex banabeera pulezidenti wa promota ebiwayi byombi pulezidenti ajja tuwa ssente kubanga opposition bapromota abawansi nga bamanyi bonna ne bakkiriza kakati nze engeri yeseegayirira gyesimanyibwa neva mu federation yaabwe nenkola federation endala era federation tukola ziri bbiri lwa nsonga ya Balamu ne ttiimu ye bwetwatuuka pulezidenti n'akwata essimu kuba ssente za genda era baali bagala ozituwa n'akubira minisita wa genda namubuuza lwaki bapromota bali wano lwaki tunabakwase n'ayogera bye yamugamba kyetwawuliramu mu background ate nga kyali kya bulimba ye minisita Betty wa genda kugamba nti twabawe video ne bagigamba naye nga ddala promota asobola okuba ne video n'essente era bayimirira batyanga video niyo bagigamba awo yatuwaliriza naye pulezidenti yamuddamu kyetwawulira kubanga oli berayiga twatuwulira nga ebya pulezidenti tuwulira kyava agamba nti anti bali bangi kyava agamba nja kuddamu okubirenkeeyo n'akwata essimu n'akubira owekitiibwa PS omukulu Ngobi yakubira Haji Ngobi n'akubira essimu n'amugamba bapromota bali wano baagala kunzita ekiwayi ekimu kikulembeddwamu Abe Musinguzi ow'Ekibuli ekirala kikulembeddwamu Balamu ebiseera ebyo yali pulezidenti n'alekulira omumyuka we twali naye bamuyita Luba event Lubula Moses wa Luba event bawe ssente bilioni 5 ne 5 eri n'eno 5 PS namugamba tuyina ssente kyava agenda mugende mu microfinance mwewoleyo ssente muzibawo gavumenti ejja kuzaayo oluvannyuma enduulu n'engalo ebiraya enkeera n'enkubira owekitiibwa PS Gobi bwe twatuukayo n'ebbaluwa yali yatukoze dda baluwa eragira microfinance okutuwa ssente ezo pulezidenti yalabi era teyali mubi ebbaluwa n'egituusa ewa mukulu Mujunyi omukulu Mujunyi ebbaluwa n'ajaniriza bulungi musaamulaba nagireka ku reception ebbaluwa n'etuuka ewa mukulu naye tuba tuli ku byaffe nga tuli ku Sheraton Gardens nitulengera omukulu Mujunyi n'atuyita era twali ne mwami Luba wesayidi eri n'atugamba ebbaluwa sinaba ebbaluwa maze okufuna naye ssente katulayo tukikola ssente muzifune mu akawunti tutwalibwa ebigambo bingi omukulu Mujunyi twaddamu kulukirwa si mukwasi w'amasimu mulungi nyinga lwakutte akugamba ensonga zammwe zikolebwako tayogera bigambo bingi najja kesi talina kyayambe bapromota ate ngaebizibu byabapromota byonna abimanyi bapromota bainvesta ba music industry omuyimbi osobola okusita n'okubeerawo nga tolina promota omuyimbi ekimukuza oluyimba ekimukubisa ennyimba ku leediyo ekimukozesa buli kimu ekimukozesa obubbadi promota amupangisa era tebakuyimba nga nti omuyimbi asobola okukola buli kimu ayagala muyimbi munna amupangisa oba agende aba akikola promota kumupangisa abamu bamanyi n'otukubira essimu namugamba nteekako ku sheeyo nja kukolera ekirungu nemwogera oba bibyo basatu kitegeeza nti ffe tukafiiramu mu buli kimu mu ngeri yonna nga twetaaga ssente omusajja gwe bayita Balamu Walugaale alina kintu kyonna kye yali akoze ng'abantu abangi bakiganyulwamu sikirabangako ebbanga limaze nga mulaba emyaka 27 naye be yawulidde jjo nga ssente engudde ababina abalungi pulezidenti atuwulirizza ssente azituwadde Balamu atufukidde pulezidenti Balamu atandise propaganda Balamu Walugaale atandise okwonoona abakungu ba gavumenti mbu twabawadde ssente twageze netugya ssente mu za akawunti zaffe ne tuziwa abakungu ba gavumenti basobole okwanguya okuleeta ssente zisigadde ekituyisizza wano ebigambo bya Balamu ebyogerwa si bituufu Balamu yeenoonyeza bibye ng'era enkola ye ekintu kyatabeeramu tayagala kibeerewo Balamu Walugaale ekintu ekirimu n'abantu abalala nga naye akirimu agenda kufuna aba tayagala akifuna ayagala abeere mugagga mu nsi ng'ali mugoowa ate ng'omwami oyo Mukama yamusitula mwami oyo ayinamu oba ayina mululu oba ayina fitina oba ayina bukyayi oba ayina butaagaliza simanyi wetujja kitundu ekibayisiza wano olwaleero kyeki minisita Mujunyi alina likodi ye
ffe tubadde tetugenda nga bapromota talina kigambo kyonna kyamuva mu kamwa nga kyefaananyiriza okuba nga ayagala ssente era nga ssente zaki nga mukama we pulezidenti alagidde yatunyonyola bunyonyozi nti ssente zigenda kujja mu feezi ezi ng'era enkola ya gavumenti bwebeera. Tuzze wano okusambajja n'okutereeza erinnya lya aboogerwako ku ssente zaffe za SACCO naddala Mr. Munyonyi talina ssente zonna kuba nze mbadde njogera naye n'omwami gwe bayita Lugulwa Moses maze nkulembera ekiwaayo kya Uganda Music Promoters SACCO era yakulembera ekibinja kiri ekya SACCO gye simanyi kwogera linnya ey'abatiimu y'Ababalamu omusajja tatusabangako ssente zonna. Nenze mbadde ntegeeza message embalaga Luganda kubanga promota ekisooka ya resigninga sayidi eri yali simentole na resigninga era ebbaluwa weeri bw'aba alina ekivulu kyayagala okukola agende mu SACCO yeeri asabe bamuwe ssente ateeke ekivu kuba tebalayinza mugaana kuba promota wadde yafuuka minisita naye era promota. Ekituleese wano kusambajja Mr. Munyonyi baleme kumuteekako linnya bbi talina likodi yonna yanguzi nze byafaayo ndabye abaana batunda ennyaanya waliwo bapromota baffe ab'edda ab'ebintu babaawunsa azze abawola ssente ng'akola mu mateeka nga bwe galangikibwa talina muntu yena biraggyeko sensi kiwulirangako. Tuzze kutereeza linnya lya Mr. Mbuvi n'aboogerwako abalala bonna teri gavumenti official yenna yatusaba nguzi wadde ekyojja mu miro nga kyekuusa ku 5 billion Mr. President ze yatuwa okukulaakulanya bapromota. Eyo ensonga ebayisizza wano olwaleero. Oluganda sibwogedde Oluganda sirumazeeyo obuzibu buli mu luzungu naye yafaagana nalwo